Yes, Fadi TV ujinkwaniriza kadde kano wasizo otyo oli otajja osinzidde okubanga ofollowinga Fadi TV kitalo waliwo omukyala munnange eyafiiridde mu accident era ng'onabadde alina boutique mu accident yabadde olunaku olw'eggulo ku luguudo lw'e Masaka Kyotera Road mbina maaso abantu baafudde ekimotoka kyakubye mu motoka taxi ng'eparkinze ng'erina bejjamu bitundu by'ekaliisizo Kyotera Road abantu baafudde. Sheikh Umaru ye ebibye munnange ebintu byayonoonekera ddala ali myaka ndowooza almost agenda myaka 3 ali mu kkomera. Abasajja bamukwata mbu byekuusa kukabasanya abaana batanneetuuka jjukira abakazi baavaayo nga beekubye omulanga eri kkooti nga bagamba mbu Sheikh Umaru bagendayo kubalombera edduwa ate addamu kubakabasanya nakwagala munnaye kutigaatiga kati ne beekubira omulanga eri kkooti era munnaye ono yakwatibwa mbu kuno gwe yatigaatiga yali mwana nga tanneetuuka. Ono awulira tebinaba kubanga munnange nabyo bikomekkerezebwa okusinziira ku kkooti ne bannamateeka kiraga Sheikh Umaru omusango gwe abawabaabirwa obujulizi bagamba nti bakyasomba obulagira ddala nti musajja mukulu n'omusango gumusinga nti gumusinga. Ekisinga okubanga kintabula n'okubanga kinneewuunyisa kiraga nti ono omusajja tebamusaliranga kibonerezo ku bbanga lyamazeeyo ebinnaku bisekerwa naye tebamusaliranga kibonerezo tugenda myaka 3 kale ekinene ennyo myaka 2 ng'ali mu kkomera naye tebannabamusalira ekibonerezo bannamusalira kibonerezo bakyaleeta bujulizi sinali manyi bamusalira nadde ekibonerezo naye okusinziira ku information etambula kiraga tebannabamusalira kibonerezo naye nga nsonga zakola ki ensonga za kabasanya. Mwaka gwa 2018 waliwo omukazi yavaayo ng'afiiriddwa omwana wabula Sheikh Umaru omwana yagenda okuba nga amuziika ku bijja by'ewaabwe ate ng'omwana omukazi yagamba nti we yali muwala muto agamba nti omwana wa Sheikh Umaru naye yagaana omwana bamuziika mu limbo yamwegaana omwana naye ng'omukazi yagambanga nti omwana waani wuwe. Munnange ensonga zezimu ku ezikola ki ensonga zeezo ezimu ku ezo munnange ezitambula ku social media bagita Fadi TV UG nkwebaza negamba nti kyewakola kyonna kyamaanyi okubanga wasalawo okubanga osubscribinga ate nonyiga ne kale nkwebaza negamba nti kyewakola kyakabi nnyo ensonga za Sheikh Umaru omusomi w'edduwo mu bitundu by'e Nansana mu Wakiso district ensonga zezo munnaye zaatabukira ddala awulira akooye ekkomera agamba ni lwaki temunzita nenvaawo obusongo alina bungi ne kkooti egamba ogira obeerayo kubanga tukyakuŋŋaanya obujulizi. Eyo nga nvudde ng'enziko sayidi zeeno omukyalo ono yafiiridde mu accident olunaku olw'eggulo ku luguudo lwa Masaka Kyotera Road. Bwe ŋŋamba Masaka Kyotera Road oba ovudde ku luguudo lw'e Masaka olwa Kampala Road ng'ozze ku luguudo oludda ekyotera Mutukula laakaayibwa ebityo. Omukazi ono katundu bakayita bootera bwe bakayita babadde bapaakinze etaxi ng'epaakinze bwabbali w'ekkubo nga bajjamu abasaabaze lukululana gye yavudde n'ebyoka esaabala bano yabasaabadde 8 ne bafiirawo ku sipooti kyokka abalala bagenze n'ebisago eby'amaanyi abamu baddusiddwa mu ddwaliro e Kaliisizo abalala baddusiddwa mu ddwaliro e Masaka. Ono yabadde alina boutique mu bitundu by'e Kaliisizo jjukire bootera oba onaatera otuuka e Kaliisizo oba tunaa kutuuka Kyotera naye bw'oba onaatera otuuka e Kaliisizo bw'oba oli bootera omukyala y'oyo ekimotoka kyekyakoze abantu ebifaananyi ebimu waliwo ebifaananyi binadde nfunye naye ekyamazima nabagamba oluusi nange neekomako ebifaananyi ebimu byesisiwaza YouTube eyinza obutakkiriza vidiyo eno kukola ki ku uploadingibwa kubeerayo ye byesisiwaza mubaddemu abakadde bambi waliwo omukadde gwe yanyize abamu nno ne kwabo baakutuseko n'amagulu n'emikono. Bannange ennaku eno
kibi nnyo nnyini ddala. Jjukira ekkubo eryo bali mu kulikola, ekkubo eryo bali mu kulikola naye ekiryoko kikambwe kuli enfuufu, enfuufu mpitirivu oba walukula nti enfuufu yadde mubisi nga talaba na bulungi tewali amanyi, kitalo nnyo.